بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، ثم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Atweyongera yo mu kitabo kyaffe ekyaffiqhu ekyasaffi athalithatu athanawiya. Tweyongerayo mu maaso n'ekitabo kyaffe ekya sana athalithatu athanawiya. Twalaba ku kitabu jinayati, tulaba ku ntandikwa yayo taarifaati, netulaba ku fasulu eyogera ku ishtiraaku fil katili. So فالآن ننتقل إلى شروط القصاص. Tuli ku baabu shuruutu al-qisas. Abalina akatabo kaneno ebeera peegi ya 66. So tuli ku baabu shuruutu al-qisas, obulombolombo oba kondishoni oba obukwakulizo obuteesebwa obukkirizisa omuntu okubeera ng'ateekebwako kiswaso oba ng'akolebwako kiswaso. Tuli ku conditions oba obukwakulizo nga singa buba bubaddewo omuntu aba akolebwako kiswaso, then singa aba wabuzeewo akamu koba nga mulimu maani'u, omuntu oyo nga tasobola kubeera ng'akolebwako kiswaso. So tuli ku baabu shuruutu al-qisas. Rakamu al-awwal waggulu, then wansi banyula bagamba nti ayyi shuruutu wujubu al-qisas allati idha fuqida minha shartu sakata al-qisas. Agamba nti bategeezaamu nti obukwakulizo oba conditions ezikakasaawo okuwolererwa nga oba revenge oba kisas oba al-kawadi allati idha fuqida minha shartu, obwo nga singa waba wabuzeewo akamu ku bo sakata al-qisas, qisas naye evaawo. Omuntu oyo tumuggyako qisas singa akamu ku bo kaba kabuzeewo. So wano wansi waggulu eri kati banyonnyola, tuvudde ku topiki kati bansomera banyonnyola waggulu wennyini awo ku matini g'ekitabo. Tugamba nti wahiya arbaatu, nti obukwakulizo obwo buli buna. Bategeezaamu nti conditions ezikakasa ku muntu okubeera ng'akolebwaho kiswasu buli buna. Ekisooka ahaduhuma ismatul maktur, ekisookera ddala eringa namba 2 waggulu agamba nti ismatul makturu, okubeera ng'omuntu ono gwasse omusaayi gwe gubadde gukuumibwa oba guliko obukuumi, nti tegukkirizibwa kubeera guyiyibwa nagalaale oba kuyiyibwa nga tewaliiwo nsonga yonna. Agamba wano eno wansi namba 2 nti bi alla yakun mahdurun dam, nti omuntu oyo okubeera nga omusaayi gwe gubadde tegukkirizibwa kuyiyibwa. Tumanyi mu Busiraamu mulimu abantu abakkirizibwa okubeera nga omusaayi gwe nga guyiika oba nga tubatta abakkirizibwa okutta. Ng'omuntu asse munne oyo omusaayi gwe guba gukkirizibwa okuyiyibwa. Then omuntu avudde mu ddiini murtadi, oyo akkirizibwa okuttibwa. Omuntu ashekhu zaani, omuntu ayenze nga mukulu oba kale muhsinu, omuntu nga mufumbo gwetegeeza omufumbo bw'ayenda naye omuntu bw'atyo tukkirizibwa okubeera nga tuyiwa omusaayi gwe. Kati in case singa omuntu ono attiddwa tagwa mu categories ezo twogeddeko awo, oyo omuntu oyo omuntu ono akikoze aba assaawo ekiri wajibu gyali okubeera nga ateekebwako haddi oba abeere nga akolebwako kiswasu. Kitegeeza nti ekisookera ddala ahaduhuma obukwakulizo obuyimirizaawo kiswasu oba omuntu abeere nga akolebwako revenge, tugamba nti ismatul makturu, ono gwasse okubeera nga omusaayi ogwali tegukkirizibwa kubeera nga guyiyibwa, nga takkirizibwa kubeera nga tuyiwa omusaayi gwe. N'agamba nti falau katala muslimu au dhimmiyu harbiyan au murtaddan lam yadmanhu biqisasu wala diya. Agamba nti singa oli atta omusiraamu oba dhimmiyu, badhimmiyu tujja kubalaba mu maaso eyo, ye muntu abeera mu nsi z'obusiraamu nga si musiraamu wabula nga omuntu oyo awaayo oluusi jizya bwebityo. Tugamba nti harbiya singa atta omusiraamu oba falau katala muslimu
au dhimmi maharbiya oba natta dhimmi oyo naye nga harbiya be bana abalwana abali mu balwanisa obusiraamu ba harbiya abali kesi bali mu lutalo natta omu ku abo abalwanisa obusiraamu au murtadan oba natta omuntu avudde mu ddiini agamba nti lam yadmanahu awo mu mbeera bwetyo tawaayo ngassi tasasula omuntu tagatibwako bikisaaso okubeera ng'awaayo kisaaso wala diya wadde okuwaayo diya olwokuba nti gwasse omusaayi ogukkirizibwa okuyiibwa omusiraamu gwasse murtadi avudde mu ddiini oba omuntu gwasse harubiyi omuntu harubiyan walokatala musilimu au dhimisi ono gwasse dhimiyi mu harubiya alwanisa obusiraamu oyo bwatyo oba omuusi ate oba oyambye busiraamu awo tetukutta mu mbeera bwetyo. Era wano agamba namba 3 wansi annahu gairu ma'asumu ddamu bal katalahu mubahu agamba nti olwokuba nti abantu abo omusaayi gwabwe tegwakuumibwa tegugaanibwa kubeera nga guyiyibwa bal katalahu mubahu okubatta kiri mubahu toba na musango gwonna oba tolina kyokoze oba omusi oba tomusi tolina musango gwofuna so nti okutta omuntu oyo harubiya alwanisa obusiraamu gwe toba na musango gwofuna. Era mu shariya yaffe tetukutta nti yasse omuntu takolebwayo kisaaso oba okutta omuntu murtadi avudde mu ddiini netugasa nti kituufu ddala murtadi n'omutta awo tottibwa naawe olwokuba nti oli gwosse omusaayi gwe teguli maasuumu tegukuumibwa gwo tegwaziizibwa kuyiyibwa tegwosobola okuyibwa saawa yonna. Oba omuntu nga tulabe wanene inshallah tujja kuba tulaba abasingako examples mu maaso awo tulingayo mu maaso nagamba nti kekakwakuliza akasooka akabadde nti ismatul makturu okubeera ng'ono gwosse omusaayi gwe tegukkirizibwa kubeera nga guyiyibwa kati mu mbeera bwetu eyo condition yesooka nti singa otta omuntu naye nga gwosse omusaayi gwe tegukkirizibwa kubeera nga guyiyibwa awo naawe kiba wajibu gye tuli oba kikakatako okubeera nga naawe okolebwako kiswasu oba okubeera nga tuwoolera eggwanga naawe tukutta. Then athaani akakwakulizaako okubiri oba condition ey'okubiri oba sharutu thaani sharutu ey'okubiri atakliifu twakirabako era nnyo okukyogera nti omuntu mukallafu ekimu ekigambo takliifu okubeera nga omuntu ono akikoze ategeera bulungi baaligunya akiluni muntu mukulu mu myaka atuukanako amateeka g'obusiraamu okumulamulako so nti singa aba alese swala naye avunaanibwa oba akkirizibwa okubeera ng'akola ebyobusiraamu ng'okukwasa okukola kati omuntu bw'atyo ate nga akiluni ng'ategeera bulungi nnyo akikoze ategeera si majinuunu nti mulalu oba nti obwongo tebuliiko waya zivaako. Tugenda wansi wanagamba takliifu namba 4 nti bian yakuna alqatilu baligan aqilan qasidan lilkatili nti kwe kubeera ng'ono asse ono qatilun omuntu ono asse baligan muntu mukulu aqilan ng'ategeera bulungi nnyo qasidan lilkatili era ng'akigoza akigenderedde akikoze agendereddemu kumutta si bya nti bamukase bukasi abadde akoze mistake khataun keesi abadde akuba kirala n'agemya n'akwasaamu omuntu abadde avuga motoka mu nzikiza tategedde nti muntu ajja n'amulinnya mu nga tagenderedde mu mbeera bwetu naye singa akikola akigenderedde gwe tugamba ono nti oyo omuntu oyo aba akolebwako kisaaso. Era tugamba wano nga waggulu tuddayo waggulu eri obudde ku namba 4 agamba nti fala kiswasu ala sagiri wala majinuni nti tetukola kiswasu tetukola revenge ku mwana omuto wadde omuntu omugu w'eddalu majinuni atategeera bulungi waya nga teziriiko. Namba 5 wansi banyonnyola agamba nti li adamu taklifahuma olw'okuba abantu abo tebalina taklifu tebalina sharutu eyo gyetuwogeddeko akwakulizo kali nti walaysa lahuma kasdu sahihu era bo omuntu omwana omuto bwatta omuntu tava nti agenderedde yaba akoze nga nsobi. Era tugamba nti ababiri abo omulalu n'omwana omuto tebalina kasdu tebalina nniya nti bagenderedde okukola ekintu kyaba bakoze wali kiswasu okuuba ate nga kiswasu eba punishment kuba kubonereza oba kangavula. Nagamba nti mugallava okubatu mugallava
fala tajibu alayhima nti ekyo kiba kimunenyeza ate ekisinga okuba ekyamaanyi kimunenyeza ekirumenye ekikambwe ekikakali tekibeera nga tekikakata ku bantu ng'abo omwana omuto batalina kasudu ate n'omulalu talina kasudu. Omulalu asobola okukwata jambiya n'atema omuntu omutwe tamanyi nti atema muntu mutwe yalowooza na mbuzi oluusi eno embuzi n'atema omuntu kati bw'amutta mu mbeera bw'etyo tugamba nti tagenderedde kumutta omulalu kubanga talina kasudu yakutta muntu okuba nti tategeera bulungi waya teziriiko so tetumuvunaana. Tweyongerayo mu maaso tuddayo waggulu n'agamba nti athaalithu sharutu ey'okusatu oba akalombolombo ak'okusatu agamba nti almukaafatu okubeera ng'abantu awo waliwo almusaawa benkanankana in case omuntu oli gwasse benkanankana naye mu mbeera omusiraamu munne gwasse oluusi hurru abdu si mwana waabwo kutta muddu netugamba naye tumutte singa benkanankana abo tubatta naye singa oli atta omuddu nga mwana waabwo kati freeman nata omuddu tetumutte olw'okuba nti assa omuddu kuba tebenkanankana mu madaala oba omusiraamu bw'ata atali musiraamu tebenkanankana mu madaala. Taata assa omwana we tujja kubiraba mu maaso awo inshallah. Then nagamba nti almukaafa namba 6 genda wansi namba 6 agamba nti eyi atasaawi okubeera nga waliwo okwenkanankana equality okubeera nga abantu waliwo equal benkanankana atasaawi baina almaktulu wa qatiluhu nti nga waliwo okwenkanankana wakati w'ono gwe basse n'ono amuuse haala aljinaaya mu mbeera yaki ey'omusango. Nagamba nti li anna almaktulu idha lam yukaafi alqatilu nagamba nti kana akhudhuhu bihi aktharu min alhaqqu agamba nti olw'okubanga singa babeera nga ono gwe basse tebenkanankana n'ono amusse okubeera nga tumutta tuba tumuwadde ekisinga ku hakki ye tugamba nti kana akhudhuhu ono okubeera nga tumukolako hadhi eri eba hakki okubeera nga tumukolako kisaasu akhudhuhu bihi agamba nti aktharu min alhaqqi kiba tutuuse ate ku hakki y'ono gwe basse singa oli omwana waabo atta omuddu omuddu ono bwe tutte omwana waabo olw'omuddu tugamba batuwadde ate omuddu hakki etamusaanira esinga ku hakki ye. Oba osinga omusiraamu atta atali musiraamu ate okutta omusiraamu kya bbeeyi okusinga ku atali musiraamu era awo mu mbeera bwetyo tusobola okubeera nga tukola ddiya tusobola nga tubaliwiriremu obusente naye tusobola kubeera nga tutta muntu lwakubanga assa atali musiraamu. Tujja kuba tubiraba mu maaso awo nga bagezaako otunyumira. Nagamba nti biayyi saawihi fi ddiini walhurriya warriqu agamba namba 7 awo waggulu gamba nti biayyi saawihi ng'okubeera nga benkanankana naye fi ddiini mu ddiini nti basiraamu bombiriri walhurriya n'okubeera nti bona ba freeman balina free baana baaboobo warriqu oba n'okubeera nti balina ubudiya nti bona baddu riqu kitegeeza omuntu nga baddu batwalibwa bafugibwa omuddu abeera wansi wa boosi we kati boosi we watta omuddu gamba nti ate yassa omuntu nedda oli wa wansi nnyo okuba oli mukama we. So tugamba wano namba 7 nti walmukaafaatu hiya eyusaawi almaktulu alkatili kibayita mukafaa oba okwenkanankana oba equality kwe kubeera nga benkana waliwo omwenkano wakati w'ono asse n'ono gwe basse oba wakati w'ono gwe basse n'ono asse fi hadhihi al-umuru mu nsonga ezo twogeddeko athalaatha essatu eziri waggulu fala yufaddalu alkatilu almaktulu fi shay'in minha nga tewaliwo kubeera nga asingako oba nga asuukulumako ono asse kwoli gwasse mu kintu kyonna ku ebyo twogeddeko waggulu singa abeera nga asuukulumako oba mu ddiini tetumutta singa aba asukulumako oba katugeze fi ubudiya oba fi riqu oba fi hurriya tetumutta singa oli abeera nga mwana waabo oba oli muddu tetutta mwana waabo olw'omuddu naye ate singa omuddu ate omwana waabo bwe tumuttirawo
tumukolerako kiswaso kubanga ono gwasa ate level ya waggulu ku ye oba singa omutali musiraamu ate omusiraamu awo tetuzirana gwala mutuwoza tutema butemi mutwe kubanga ono ate gwasse wa bbeeyi mu maaso g'Allah n'okusinga ye. So mu mbeera bwetyo tujja kuba tubiraba mu maaso awo inshallah tabaraka wa taala, naye nga ate n'ekiswaso nayo tugikola ku basiraamu. So tujja kuba tulaba ensonga ezo zonna waggulu mu maaso awo inshallah nga tugezaako okubeera nga tututaanya ensonga zino eno. Tweyongerayo mu maaso n'agamba nti fala yuqtalu muslimu bikafiri, nti omusiraamu tattibwa lwa mukafiiri. Waggulu awo tuli agamba nga ovudde ku namba 7 kati namba 8 waggulu agamba nti fala yuqtalu muslimu bikafiri, tattibwa omusiraamu lwa mukafiiri. Namba 8 wansi agamba nti likawulihi sallallahu alayhi wasallama, olw'ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallama nabbi waffe yayogera mu hadithi n'agamba nti la yuqtalu muslimu bikafiri, tattibwa omusiraamu olw'omukafiiri. Ti omusiraamu yasepita naye bamutte, tekiriyo ekyo. Omusiraamu tattibwa lwa kutta Peter, omusiraamu tattibwa lwa kutta John, naye omusiraamu attibwa singa abasse musiraamu munne, asse Ibrahimu, asse Abdallah, assaani, kubanga awo benkanankana mu ddiini, awo tusobola okubeera nga tumutta, naye wali tetusobola kumukwata nako yadde. Then n'agamba nti yes, awo tubeera nga tumukangavvula, tukola punishment eyo tusaanidde. So agamba nti kati okusinziira ku kyakoze musango gwa maanyi, wetunaakireka bwe tutyo ne Abdulrazak ajja kutta omulala. Kati mu mbeera bwetyo tumukubeyo embooko 8 nemukuba embooko nga 8. Banagamba nti oba mu mbeera bwetyo abeere nga tumusiimuuza toyiza okusupuliimu emyaka 4 nga yazisiimuula, buli lunaku alinookera bukeeza awo asiimule, ffe tugendayo nga yasiimuula, jasi nti emyaka 4 we ginaayitako ne waaba wampuutwa tasobola kuddamu okukola kikolwa ekyo. So mu mbeera bwetyo ne tugamba wano eno nti tweyongerayo mu maaso namba 8 eweddewo tuli waggulu n'agamba nti wala hurru bi abdi, era n'omwana waabo bo tattibwa lwa muddu nti asse omuddu. Namba 9 wansi agamba nti ayyi wala yuqtalu hurru bi abdi li hadithi Ali radiyallahu anhu, agamba nti bategeezaamu nti tattibwa mwana waabo bo olw'okutta omuddu olwa hadithi eno eva ku Aliyi radiyallahu anhu, Allah amusiime, yagamba nti mina sunna alla yuqtalu hurru bi abdi, yagamba nti mina sunna kyamusunna oba kyamunkola ya mubaka sallallahu alayhi wasallama oba kyamunkola ya busiraamu alla yuqtalu hurru bi abdi, obutatta mwana waawo olw'omuddu, nti omwana waawo takwatibwa oba tattibwa lwa muddu. Topic eno kanjimalireyo ddala ndowooza kusinziira ku bibuulayo bitono nnyo. Tubuzayo sharutu emu tujje ku peegi ey'enkaaga mu 7 naye nga wali wabaddewo ekigamba nti wa aksuhu, then wa aksuhu yuqtala, kyebategeeza nti wa aksuhu nti ate opposite waakyo, wa aksuhu mu opposite yaakyo, nti agamba wano namba 1 eri waggulu lwakuba nti wano ebigambo ebimu babitemako mu kitabo kino kyenina, babitemako waggulu paati esooka waggulu ebyamatini babitemako, then sharuhu yoweeri sharuhu namba 1 agamba nti ayyi yuqtalu likafiri bimuslimu, nti wa aksuhu then opposite waakyo ate ekyenyume kyakyo nti tattibwa omusiraamu olw'omukafiiri, naye ate aksuhu opposite omukafiiri bwatta omusiraamu ate awakola ki attibwa. Kyebategeezaaho nti ayyi yuqtalu likafiri bimuslimi wal abdu bilhurri li umumu qawluhu ta'ala, agamba nti wano ate ekyenyume kyakyo nti omukafiiri attibwa olw'omusiraamu, singa atta omusiraamu tumuttirawo. Then wal abdu bil hurri, n'omuddu watta omwana waawo naye attirwa tumuttirawo olw'okuba nti omusango gwakoze guba gw'amaanyi. Li umumu qawli ta'ala, olw'ekigambo kya Allah ekibuna ekigenerala ekigamba Allah yagamba mu Qur'an nti wakatabna alayhim fiha annafsi binnafsi, yagamba Allah nti nabalaalikako
oba n'abalalikako gye muli okubeera nga muwolerera eggwanga annafsi binnafsi mwoyo muntu ku muntu wali watta omunafu tuta muntu era aya eyo nyingi zigenda wali wagamba nti wal aini bil aini wal anif bil anif nyingi nnyo ennyindo ku nnyindo akuba linnyo nawe erinnyo wakuba eriiso naffe tukuba liiso ebyo aya nyingi mu Qur'an kati Allah agamba nti yatulalikako oba yatubeera nga atulagira wakatabena ekigambo ekyo kigamba nti wafaradna nti yatufula farada etuli yatulalikako kiriko mpaluzale okubeera nga tuwolera eggwanga muntu ku muntu omukafiri bwatta owaffe naffe tuttirawo okitegeera naye ate wali mu mbeera eya sharia nti ono omusiraamu ye bw'aba asse omuntu nga wa wansi ku ye tattibwa n'omwana wa boobo watta omuddu naye mu mbeera bw'etyo omwana wa boobo tattibwa. Tweyongerayo mu maaso n'agamba wano nti wa umumu sa'ilu nusuusu neera n'okubuna kwa nassu ezisigadde zonna zizogera ku nsonga bwetyo nusuusu tegeezamu obujulizi obusigadde bwonna hadithi ne aya ezisigadde zonna era zigamba ku nsonga bwetyo nti ate waba atise oli tumuttirawo. Then number 2 ewange terabika naye wansi ndabawo wagamba nti umumu qawluhu ta'ala olwa kigambo kya Allah ekibuna nti wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi agamba nti anna an-nafsa bin-nafsi nti era Allah ekigambo ekibuna wa umumu sa'il nususu ne aya esigadde era bye bimu n'ebiri waggulu byenva okwogera. Number 3 wansi agamba wano nti arabi tuli ku akokuna kyembadde negadde okumazira kyo arabi sharutu eyokuna mu shurutu al-kiswasu sharutu eyokuna tugamba waneeno nti adamu alwilada okubeera nga tewaliiwo okubulawo okwobuzaale oba parento kiyita tutya mu Luganda okubeera nga wabuzeewo nti ono asse bwe basse si mutabanyiwe oba nti ono asse si yamuzaala kirina okubulawo naye singa taata yatta omwana ataawo takolebwawo kiswaso so nti balina kubeera nga waliwo omusaawa nga tulabe wali eri musaawa nti mulimu kwe kusuuka levo olw'okuba nti omuzadde aba ate ebbeeyi ya waggulu ku mwana singa omuzadde atta omwana we mu mbeera bwetyo tattibwa. Kano tugamba nti adamu liwilada. Namba 3 dda wansi agamba nti be alla yakuna almaktulu wa waladan lilqatili nti ayina okubeera obutabeera ng'ono gwe basse mutabanyi w'ono asse okubeera ng'omussi si yazaala ono gwe bakoze eki gwe basse kirina okubeerawo adamu liwilada ke kalombolombo akasembayo akookuna nti ekisookera ddala twakalabye tujja kuddamu musamale tugamba nti adamu liwilada agamba nti fala yukutalu ahadul abawaini wa in ala biwaladin wa in safala agamba nti tattibwa omu ku bazadde ababiri oba maama oba taata tattibwa olw'omwana we gwazaala wa in ala n'okudda waggulu nga jjajja katugeze ayinza okuba nga taata wa in ala twogera ku bali abadda waggulu ba jjajjawe bwatyo nti ono nga muzzukulu tegamba nti tattibwa omu ku bazadde ababiri n'okweyongera waggulu jjajja olw'omwana gwazaala wa insafala n'okudda wansi muzzukulu olw'omwana we oba omuzzukulu we nti jjajja watta omuzzukulu tetuta jjajja olw'okuba nti asse omuzzukulu then taata bwatta omwana we tetumutta olw'okuba nti asse omwana gwazaala oba maama natta omwana we tetutta maama olw'okuba nti asse omwana gwazaala kubanga maama aba wa nkizo aba wa bbeeyi okusinga ku mwana gwazaala. Genda wansi. Number 4 agamba nti likawulihi sallallahu alaihi wasallama olw'ekigambo ky'omubaka kyagamba la yukutalu walidun biwaladihi titattibwa omuzadde olw'omwana we tattibwa omuzadde olw'omwana gwazaala kyebategeezaamu wagana agamba nti qala ibn abdulbarri
ibn Abdul Abari yagamba nti huwa hadithu mashhuru, eyo hadithi yatikiriza emanyikiddwa nnyo inda ahli ilmi eri abamanyi bona bil Hijazi, ab'omu Hijazi wal Iraq ne mu Iraq. Nagamba nti mustafidhu indahum, era bagimanyi nnyo, yababonabona, so bagimanyi nnyo kiringa ekintu kiringa kiri common nnyo, buli omu akitegeera bulungi nnyo. Mwembeera bwetyo nti eno hadithi bagimanyi nti la yuqtalu walidu biwaladihi, tattibwa muzadde lwa mwana gwazaala, taata tattibwa lwa mutabani we. Ne tugamba wano eno nga tweyongerayo mu maaso wali waggulu, n'agamba nti wayuqtalu liwaladu bikulli minhuma, ate omwana attibwa ku bombiriri abo gwabaase, bikulli minhuma, bwona ku bombiriri gwabaaseeko, oba asse maama we omwana tumutta, oba asse taata we omwana tumutta, naye ate omuzadde tattibwa lwa mwana we gwazaala. Wa number 5 wansi agamba wano nti ayyi minal abawaini, sorry wano waliwo ka faida kendeseewo waggulu wali wano wansi wano ku number 4 agamba nti wali anna liwalidu sababu fi ijadi liwaladu, olwokubanga omuzadde yali ensonga y'okubeerawo kw'omwana ono, fala yambagi an yakuna liwaladu sababan fi idamu alwalidi, nti era tekisaanira omwana okubeera nga yensonga eviiriddeko taata okuvaawo oba okuvaawo kwa taata we. Wabihadha wa nahwahu, agamba nti tukhassisu al umumati, nti era n'olw'ensonga eyo n'ebigyefaananyiriza ekyo, ensonga eyo tugikasasa, tugispecializinga n'ebeera ng'ebuna mu mbeera yonna, nti omuzadde tattibwa lwa mwana. Then wano wansi tweyongerayo ku number 5 agamba nti wayuqtalu liwaladu bikulli minhuma, ate omwana ye attibwa olw'abo bombi, kubona bombiriri abo, oba asseeko maama oba taata we, bona omwana ono ye attibwa. Number 5 agamba nti ayyi minal abawaini li umumi kawlihi ta'ala, nti bategeezaamu nti abazadde ababiri li umumi kawlihi ta'ala, olwa aya Allah ebuna egamba nti kutiba alaykum al-qisas fil qatli, fil qatla, filkatiri, agamba nti kutiba alaykum al-qisas fil qatli, nti Allah yabalalirako okubeera nga muwolera eggwanga mu kutta. Era wano agamba nti wa khassa minhu ma taqaddam binassu fayabqa fiha adahu ala umumihi. Nagamba nti wa khassa minhu ma taqaddam binassu, nti ne tujjamu tuspecializingamu abakulembedde n'ennasu yali eya nabbi egamba nti la yuqtalu liwalidu biwaladihi, eyo ejjamu bali booka. Then fayabuka fiha adahu, ne wasigalawo bona abasigadde bagwa mu aya eyo Allah yagamba nti kutiba alaykum al-qisas, gamba kutiba bimaana furida, nti kyalaalikibwa gye muli, kyateeka gye muli, kiriko paluzala gye muli. Allah yabalalira okubeera nga muwolera eggwanga mu kutta, oli bwatta nammwe mukole ki? Mukole kisaasu, mumutte. Nagamba nti nasu eyejjamu bali bokka tulabye nti nabbi gyagamba nti la yuqtalu alwalidu biwaladihi, titattibwa omuzadde olw'omwana gwazaala, la yuqtalu walidu biwaladihi. Bwetyo so tumaliriza topic eyo ewedde eyogera ku shurutul kisaasu, oba obukwakulizo obw'okubeera nga tuwolera eggwanga. Tulabye nti buli bukwakulizo buna, akasooka ismatul makturu, nti omuntu ono attiddwa alina okubeera ng'omusaayi gwe gubadde gukuba nti gukkiriza kubeera nga guyiibwa. Then athani akwokubiri ataklifu, nti omuntu ono asse alina okubeera nga muntu mukulu ate nga ategeera. Athalithu akwokusatu almukafaa, walina okubeerawo equality, okwenkana
benkanankana nti ono asse ne gwe basse benkanankana eitha mu ddiini mu huriya deni wa ubuddiya deni n'akasembayo adamul wilada obutabeerawo kakwate ka buzadde nti ono asse alina okubeera nga si taata woono gwe basse naye singa kabeerawo awo tetumutta naye singa omuntu ava buviiri kati nga nze nenzita omuntu yenna gwe mbanzise oluusi ne muganda wange awo mu mbeera bwetyo nange nzikirizibwa okubeera nga nzitibwa olwokuba sinze muzaala tuli mu musaawa twenkanankana. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.